nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omwamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atikwo masira okuva ekirwadde kya corona kyoba covid-19 bwekyangira mu ggwanga ebintu byazibuwala beeyongera okubeera ebizibu ddala nga abantu tebaddamu kubeera kyekimu. Abantu abatalina bulemu ku mibiri gyabwe akaseera kano bakakaaba ne twebuuza nti ate abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bo akaseera bakanyumyako batya. Bangi bali eyo nga bakaaba obaoliyo nga tebannafuna chance evaayo kubulira abantu kiki kye bayiseemu. Tugenda abantu bagenda bezza obujja emirimu basinga baddayo kukola abamu bagifiirwa abalala kati kuddamu kupanga bulamu bupya kubanga ebintu byali byangu. Olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo mu programu n'ebintu bizibu era nga nkuleetedde omwami Kiria Zaid nga yenno muzibe talaba. Agenda kuba atubuulira okuva mu corona embeera nga bwezze emutambulira oba agitambuza atya kubanga nkugambye abatalina bulemu bakaaba ate baba balina obuzibu ku mibiri gyabwe mubalowoozaako oba mumanyiko embeera gye bazze nga bayitamu. Kale no ye programu y'olwaleero tusinzidde eno nga yaaza n'amavundu era nga gyetusanze omwami ono so sabonegateko tugende mu mboozi ye ate akubuulire byobadde tumanyi oba byobadde tulowoozaako nti mu butuufu byandibanga gyebiri. Sebo nkwaniriza nnyo. Tuyanziza nnyo nnyabo. Amannya n'eddoboozi mpiti wa Kiria Yazid. Ndi musajja muzibe. Kituufu amazima twakosebwa naddala nga ffe abantu abaliko obulemu especially nyinza okweyogerako nganze kubasasobola kumanya ggwanga lyonna bwe liyimiridde abantu abaliko obulemu. Mazima twayita mu mbeera oba nayita mu mbeera ne famire yange yali enzibu ennyo. Korona okutuuka by then nali ndi Kireka Kamuli, nali musajja nga ayinawo kyenkola, naliwo ne store yange nga ntunda mmere nenge emmere eyo njije erudda lw'ebugwere eyo Kibuku Palisa Budaka eyo we batyo namutumba nga gyengula then nendeeta nentunda n'omukyala bwentyo. Ne covid watuuka anti kati motoka zaatuula nga tewakyali motoka ekkirizibwa kutambula. Jjukira ate gwe oli muzibe okuva ku stage okutuuka ogenda ku stage endala byetaagamu guidance ennene. Awo nze nenkomenkeza nga ndemereddwa. Awo saawa etuuka nga akasente ke nalinawo nga capital tandika ng'okakwesako mpolampola landlord wabanja ate newakanako okulya obulwadde biki byonna mbeera netandika bwetyo okwonooneka. Yembeera gye nayitamu era n'olwaleero wenjogerera byayonooneka. Saawa etuuka olwo landlord amanja yeetaaga sente z'ennyumba ntunula wali na wali sina pulaani nefuna omu ku mikwano zange negayaze n'amavundu eno. Mugamba munnaye embeera okimanyi nti embeera yayononese. Nangamba kati magezi ki? Ne mugamba era nange nkukubiddeko nga neebuuza ku magezi. Nangamba ogiro gy'obeerangako eno ewaka nga bw'oyiya pulaani eddako. Nentambula nenzija eno ewaka we. Wentuuka ewaka nampa ekifo, yanyaniriza teyampisa bubi nampa ekifo. Naye ate still nga nina okweyiya ekyokulya
ng'ate nyina okweyiya okulaba nti famire ebeerawo. Nalaba bwekityo nga kikalubye ne ŋŋamba famire mmanyi nsooke muddeyoko mu kyalo ne mpakira omukyala n'abaana ne baddayoko ewaka mu kyalo ne bagira nga babeerayoko. Naye amazima teri kikyasinze kuba buzibu nga buzibe okubeera mu nnyumba obw'omu. Nkikopeyalinga n'omuntu ayinza oba okuba nga ali eruzira naye ate onoweeruzira sitiro aba asobola okulaba waalinnya, aba asobola okulaba waatuula. Naye omuzibe okubeera mu ruumu obw'omu bwoti obulamu buzibu nnyo. Simanyi ne bwensobola kunnyonnyola awo. Ekyo kyetaagisa oba omuwuliriza wenna awuliriza Delta TV n'ozibirizamu esekendi emu bweti n'olaba kye bayita obuzibe kuba obeerera ddala mu darkness. Toyabula kasana ku kiro, toyabula kiro ku kasana, kwegamba obeera mu mbeera bwetyo. Kati mu budde buno bwenjogerera bwendi bansuzaawo busuza ate gattako nti kati olw'embeera naye sobola kuwanirira famire sina kyenkola nagisindika mu kyalo kati ndiwoomu bwentyo mu mbeera eyo. Okay, wali ali mu kutandika tutandise nti wali mwami ng'okola n'omukyala ebintu bye mwali mukola byali biva mu byalo naye nzijukira nti mu kaseera ako like emmotoka zino zetika emmere biki bere nzo zaali zitambula. Kati zo zaali zitambula naye olw'embeera yange ey'obuzibe jjukira nti byali mu process mpanvu ng'ate boda okupakira tebakkiriza olina okulinnyawo olinnye ofune boda ekutwale ku stage osooka obodinga. Ejjukira nasookanga kulinnya takisi n'entwala mu kyalo wemala okugula byenguze then oluvannyuma takisi eyo nenfuna emmotoka eri etiika neryoka entiikira nenkola ki kati takisi zaali mu local down. Okay, that means wakozesanga taxi okuva no Kampala n'ogenda mu byalo. Nzija ku stage nembodinga taxi then taxi nentwala mu byalo kati bwentuuka eyo nembaako byenfunye byenguze then oluvannyuma nenfuna bino biroole ne bindeetera. Wakolanga n'omukyala? Nalina mukyala wamu. Mwina bana mmeka? Nze nyina omwana omu naye nyina mukulu wange yafa. We yafa ne bampa obusika okusikira omukulu wange oyo kati naye yali alina abaana babiri. Kati wonna famire yange eri mu bantu bana, omukyalo omu n'abaana basatu kuba abaana bali nabo mama waabwe yafa ne taata waabwe yafa. Kati nze ali mu lutalo lwawo okulaba nti mbabeererawo mu buli mbeera. Mukika kyonna era ne balondayo gwe ne bagamba ng'olina okusikira oli kubanga osikira omuntu babuvunaanyizibwa. Kituufu. Omuzungu agamba nti disability is not inability. Baalabanga omuntu omukakkamu ayinza okuyimirirawo okulaba nti abaana babeerawo nga tebayisiddwa bubi kuba obulekwa bulinga obulemu. Kati baalabanga omuntu atayinza kukosa bantu bano abalekwa bano baatunuliranga nze omuntu omutuufu kyeka olaba nti baabunkwasa. Fine, tekyali kizibu mu mbeera eri kuba we nali nkola nali nga nsobola okubabeezaawo baali balya era nga basomeramu obwo obusomero obwa layisi bwe batyo nga basoma. Bwe maaninga mukola n'omukyala njagala omulyemuko nti lyali dduuka yali kale in form of dduuka nga nsena mmere era nawe wojja ng'oyagala kusuubulayooko nga nkusuubuzaako nga natulanga nnyo okuguza abo abagala okulya kilo 5 kilo 2 kilo 10 otyo nawe wensawo wojja nga nkuwa. Edduuka lyali liri mu kapita wa ssente mmeka? Edduuka eryo lyali mu makati w'emiliyoni 7.9 we batyo kubanga womanyi lyali nyanga neriddamuko nga womanyi bizinesi lyali nyanga nerikamu naye nga nabalansingira natandikira miliyoni nga 5 naye wa covid agenda okuyingirawo nga liyingidde miliyoni 7-8 awe watyo kati nerijjanga lisaanawo. Wali omaze ebbanga myaka emeka ng'okola omulimu ogwo? Nayingira bizinesi eyo omwaka gwa 2016 we nali nkolera ebintu ebyo bwe bityo. Kati covid agenda okutuuka nga era ntambuza embeera bwentyo mwenzijja akasente nange okwebeezaawo ne famire bwentyo n'omukyalo okwambala famire okulaba nti eyimirirawo nga omanyi munnaayo embeera ate ng'omusajja walina okubeera nga strugglinga bwentyo okuyimirirawo. Sente zaali nnyingi essaawa eno dduuka tewakyaliwo kintu kyonna? Saawa yatuuka landlord amanja ngattako nange muntu ng'omuntu neetaaga okubiyimirirawo saavisi. Saawa egenda okutuuka nga akasente akaaliwo
kaali katono ddala nga tekasobola kuddamu kuwanirira ki bizinensi. Jjukira ffe abantu abaliko obulemu wobanga olina kintu kyokola kyonna kyonna ate gwe oba osasanya kinene tugambe tuli wano namavundu wobanga oyagala okugenda egayaza omuntu omulamu ayinza okugamba nti kantambulewo ku bigere naye gwe ate omuzibe kyetaagisa booda okulaba nti otuuka ku destination wonna woba okola ki tugambe oba oyinza okuba nga oyagala kulaba client ali wali okumpi era still tusobola kwetwalawo olina kwerwana nti olaba ofuna muntu gw'osasula alabe nti akutuusaawo oba okola ki kati ffe tuspendinga nnyo kyebolaba nti natuuka ekiseera akasente kaali kasigaddewo katono kanesigala nga nkyalemedde mu nnyumba nga ndowooza nti oba nyinza okuddamu nengainingawo nako ne kagendera ddala kwe kutuuka okunoonya amagezi agaddukayo nga ndaba ndemereddwa landlord abangi akasente kampeddeko nenziruka nenzira eno. Kitegeeza gwe yali alina emmere mu kaseera ako wakwatanga mmere abaana ne balya natolanga omumwenyenga mwenzi jamu era nga wefuna kawanguzeeko nga nange era mwenzi jakava bwentyo nga omanyi ne famire musujja bikyalwadde ngaera nga omanyi ebyekampala teri ddwaliro lya mutwalo era olina okuteekamu akasente bwetyo omuntu okulaba nti kati najjanga omwo mmere yali omwo era nze kino nkiweerako obujulizi nti emmere mpulira nti baagigaba naye teri muntu ampeerako obujulizi nti nakuwaayo koota emu sigamba kiro kuba kiro nene koota emu bweti amazima saafunako mukisa ne waba LC1 ne wabaani teri muntu eyakinkwasaako kati eyo sitooko yennyini mwenajjanga ak'okulya ak'okulya ako wali okyali side zeri nga tonaba kujja nga nali nkyali side zeri tebagaba mmere emmere nawuliranga buwulizi nti bagaba ate munnange ngugamba nti bagaba nange ndi omu ku gurupu ndi Munnayuganda ekyo kimu ate ekyokubiri nange era ndi mu kitundu ekiri ku part of Uganda ngenda okuwulira nti ate wano bamaze jjukira ate n'abagaba bennyini sina gwe manyi linnya nti oba ngenda munoonyako ate ne binkaluubiriza after all nali nyinawo ak'okulya ne ŋŋamba Mukama kasanzeewo otyo okoze eki ak'okulya mwekali nesigala nga ndyako ako akaalimu ng'obulamu bwe butyo bwe butambula mpola. njagala ombuulire obulamu bw'okulya emmere njagala ombuulire obulamu bw'okulya capital olaba ddala capital ng'agenderera akaseerako kali kabbanga ki bw'owalaba nga ekintu kinatera okugwamu mu bwongo obwo kiki kye wafuna oba kiki wasinga okulowoozaako kati ntandika okukwata kuba covid ayingirawo lockdown enkambwe eyingirawo mu gwakusatu awo kati ntandika okuba nga zikola sisuubula ndi mu capital ndya nasooka nembuuza omukyala nembuuza kati tuvudde ku plani A kuba plani A tubadde tukola kati tugenze ku plani B tutudde eyokutuula obutuuzi tetukola ng'ate ketulinawo ako kennyini ketulya nembuuza omukyala kati plani ki omukyala n'aŋŋamba nti korona ono ayinza obutagenda myezi 2 kati sabe Mukama Katonda makati wa myezi 2 ezo tubeere nga tukekereza mpola mpola ketulinawo tujja ketunaba tusigazizaawo ketugenda okukola ki okuba nga tukozesa ate okuddamu tugeininge kumbe ng'ate kyayogerako tamanyi pulaani za Katonda yali omu oyo yennyini kataawo ng'era munnaye alina okubanja nga ŋŋamba munnaye mpaka sente biki ng'ogezako omunyonyola sikola nga bwatuuka ku kigambo ngenda kukugoba awo nga nkankana nga ŋŋamba munnaye musajja tumuwa akasente kusinga okudda mu mbeera y'otugoba ate bw'anaatusuulira ebintu tunaddawa ajjukira baiden nalimu n'obuwunga nalimu nakikati wabisuula ebweru ebikuba ebiki ate sina ne wensobola kuzza nenemerako ne ŋŋamba kanjiramuwa nga nyinamu n'essuubi nti covid ayinza okukoma mu bbanga awo makatikati ayinza okunsangawo nekenkola ki nekenyinawo konna. Kambuzeemu ekintu ekyesinga okula kubanga ebyokulya abantu ab'amaduuka bagulangawo ne bawa abantu ebyokulya ekintu ekyakusumbuwa butazaawo butasubula ekintu kino kyali mu mirundi ebiri omanyi buli wobeera mu sisitimu kati mwali ebweru emwatulaba nti fe abamaduuka twali tukola naye obuzibu bwali wamu amazima emmere simanyi gye yava eggwanga lyalina emmere nga nnyingi kati tukomenkereza nga emmere kawunga kaali ku 2,000 ng'ate okakomenkeza okatunze 1,600 1,500 ababuliza bakiwaako obujulizi
kati enkota y'ettooke gye baawuliranga nti ya mitwalo 2 ng'ezekakaaga kati gwe nga wakawunga kizibu nnyo gamba omuntu nti nkatunda 1,500 ate ng'omuganda ku ttooke kwafiira awo nalabira ddala twatuuka ekiseera nga fe abatunda emmere twakalubirizibwa mu mbeera eyo kitegeera we twafunira obuzibu ate gattako nti twali tetulina busobozi access egenda okusobola mpozi gwalina emmotoka eyiyo ebyo bitruck awo bo baali bangu nefe abaali tetulina nga twekwata ku gundi bwe tutyo twakalubirizibwa nnyo kisooka emmere yagwa bbeeyi ng'eri wansi nnyo ate jjukira twali tumaze okusuubula abamu nga tusitookinze katawo twatundira mu loss nga tutunda fine ng'abantu bajja bagula naye nga ate otundira mu loss ate nga wobirekawo byonooneka kati nga kyolina okukola kutunda olabe nti ozaako akatono kooba okola ki koobaoza oyogedde bulungi nti omuntu waba nga tali mu kintu mutuufu tayinza kukitegeera because ffe tolabanga bamaduuka bo kugula nga abatunda ebyokulya byeŋŋamba so nga ffe tulowooza nti no bo bali mu kukola naye nga bwogambye kati ndowooza nkitegedde kubanga okinyonyonyodde kati n'alaba ali eyo ayinza okuba naye teyakitegeera nga nze ye nga alaba bulabe bantu nga bakola ki nga batunda ekikwansibe nti ate mukitegedde bulungi nnyo kakati omuntu ayinza okwebuuza era nga bwe nakugambye nti wali olaba emmere mwagitundira mu loosi ate eno we mulyako sente zongera okukola ki okwendeera kiki kyewasinga okulowoozako nti embeera bwa covid eno bwekoma embeera egenda kubeera etya kiki kyewalowooza natunulira nnyo nga nze omuntu nasooka nenetunuulira neŋŋamba kale sisobola kulima ye kapito wuuna agenda kati singa lukeera nga baguddewo tuze mu nnomo ekyamazima nzirawo nti okulaba nti nyimirira natunuulira nnyo ebintu bingi kuba n'okufuna ako kakapito okuddako emabega kyali kizibu nnyo amazima gali nti naweewa omugabo gwange mu kyalo taata yangabulirako kataka kati wangabulira kataka nentuula nga ndabira ddala embeera gye nnimu nga nzibu nnyo ate nga nfunye omukyala awo neŋŋamba kati bannaaye nzira ku ki neŋŋamba nedda taata omanyi nti toyina nkimanyi naye ku kataka kano kewampa nzikiriza nsaleko yadde katono mbeeko kentunda nfuneyo kentandiika taata nambuuza ogenda kukola ki nemugamba nti ekikulu kya byonna kapito singa ejja oba ngifuna ekyokukola kiyinza okukola ki kata we nafuna kapito natunda nenkafunamu zaali miliyoni nga 4 we nafuna neŋŋamba obwongo ne bunyingira neŋŋamba nze ni musajja wa kyalo ate wano ewaffe wennyini tuli balimi ate baide nali ngenzeeko Kampala nga ndabyeko obulamu bw'e Kampala neŋŋamba nedda taata ngenda kugulanga wano birime nga mbitwala e Kampala nga nguza abana Kampala kyesooka okumanya baŋŋamba e Kampala tebalima kati nze kaŋŋende eyo gye batalima mbeere nga mbaguzanga ebyo bye balima wano nga nze bino nambikola ki kati eri mu kyalo we nali nnyanga nga ntuuka nensinkana either omu ku bannyinaze nemukwata nemugamba jangu ondabira omuceere omulungi nandabira netusasula obuwunga nandabira netusasula bijanjalo webityo nandabira netusasula netumanya kati motoka kyetwala nti motoka ABCD nemmanya kati ate ne Kampala nga nyinayo omukyala wentuuka nga ngamba omukyala omanyi nti kati ensawo zibadde wezitinga omwanyinaze eri anyambyeko okurekodinga kati nga muwa rekodi eyo nga bwe biri n'amakiro nga bwe gabadde netuddamu netupima ne bantiikulira emaali benziramu nentuula era nga womanyi omuntu kuba obuzibe buno fayini bumenya naye kiringa katugambe nga wobeera n'essaati yo nga nnungi oba bulawuzi yo nga nnungi naye n'olozingako batoni emu amazima bulawuzi nga wagigula $5,000 sisuubira nti oyinza okusuulayo bulawuzi yeyo olw'okuba batoni emu epeesa limu likoze ki kanafe obuzibe bwe butyo bwe bukola ki bwe buli fayini oba oluzinga oba tolaba naye olw'okuba nti sensi endala ziba bwe ziri kiringa omwana watula oba PL oba P7 n'abanga ku max 10 ze bamwagalako oba mu SST n'abanga afunyeko 8 sisuubira nti omwana oyo obanga okebera nga oyinza obutamuwa DA ayinza okufuna D1 oba tugambe bwe batyo n'abanga naye akoze ki ayise kuba kati naffe nganza omuzibe naluzingako sensi emu y'amaaso obwongo bukola amatu gawuliro ennyindo ziwunyiza n'essensi y'omubiri yennyini touch nayo namu kati bwentyo obulamu bwentyo we najjanga nga mbutambuza kati ebintu bikyuka
olaba otya ddala nti kati mu butuufu wano ekirekawo wakoze ki saawa etuuka mbalirira akasente akaliwo ntunuulira ngamba nyinamu sente meka baide naye nsigazayo emitwalo nga miliyoni ng'emu mu emitwalo oba nga 2 neŋŋamba mukyala nti kati bwe tujjako emitwalo 30 ne tuwa landlord kuba nyumba nali gisatula emitwalo 3 nsulako emabega ate mu maaso nkolerayo neŋŋamba kati bwe tujjako emitwalo 3 ne tuwa landlord ku miliyoni 1 emitwalo 2 tusigaza 9 ne mbuuza omukyala kati pulaani ki mukyala naŋŋamba ntumanyi kye tulina okukola tunoonye magezi gava wano okusinga okweyongerayo ate okuba nti tuyingira ate mu rent nga ate tetukola nembuuza omukyala kati tuveewo tuddawa naleeta pulaani naŋŋamba tuddeyo mu kyalo nemugamba mu kyalo ekisooka siinayo kintu kyonna kyensobola kukolerayo oba sisobola kukola mu kyalo ompa ku magezi ki naŋŋamba nti akasente kano nga bwe kali tugende mu kyalo tulabe kyonna kyonna ekinaaba kikola ki ekinaaba kiriyo nemugamba kati tugenda kukola ki tugenda kuba olwedde idea y'omukyalo bwebanga yeze tugende tutuuka mu kyalo twatuuka mu kyalo mbuuza tutuuka ewaka jjukira akakasente kenyini transport yali wa buseeremukko kati okupakira ebintu byenali nyina okubizaayo mu kyalo gattako ne famire kati ate kyali miliyoni 1 emitwalo 2 banzija kaana olusisigazizaamu 8 tuuka mu kyalo okwetereezaako kubaako nti neetereeza awantu wenyina okubeera ne famire wensityo nga zigenda zikkirira nagenda okwebalabalamu nga ne mu kyalo mwenyini sina magezi gakola ki kati mbeera mu kyalo ndabira ddala obulamu bwendimu nga buzibu nnyo kwekukwata esimu kwekubeera mukwano gwange wano we tuli nemugamba braza nfa nambuuza ki nemugamba nalemererwa era kati wenjogerera ndi mu kyalo naye obulamu bw'ekyalo ndabira ddala nga simalaako aŋŋamba obadde ogamba otya nemugamba ennyumba z'egayaza zajjula enamavundu badde nsaba ompeeko awantu nsuzeeko nga bwendaba ekikola ki ekiddako naŋŋamba siina buzibu naawe naŋŋamba jangu neninya nenzija wane n'amavundu wetuuka wano nentuula nga bwe bagamba era nti emikisa ojja wano omukyala n'abaana bo balika mu kyalo kati embeera ekalubi embalesewa mu kyalo mbagamba mwe musooke musigale ngende mbeeko byenkola ki mpanga kati ntuuka wano ŋŋamba nedda ebitongole gyebiri eby'abantu abaliko obulemu tandika kulaba abantu balina maaso tandika kugwa ku mabaluwa wempandiika ngezaako okuddukira mu office ez'enjawulo awo we natuukira okulaba ennaku awo we nalabira ennaku otuuka kwemu ku office osanga omusirikale akuuma ku gate n'agamba owaboda oyo muzeeyo nomugamba afande wanipaddeko omukisa nembako kyenkunyunya muzeeyo nkugambye muzeeyo ate munaye nga womanyi ababoda bati abasirikale aye nange ng'omuntu sajja mpulira ababeera n'emmundu bonna awo ng'ovaawo noddamu n'ogamba kangende ewalala era nagezaako ng'ogenda mu bitongole nga ki ekisooka waliwo ekitongole nasooka kuddukira mu ofiisi zaffe abantu abaliko obulemu awo waliwo awo ku ministry of gender awo waliwo ofiisi minisita w'ensonga z'abantu abaliko obulemu we nasooka okuddukira asikali gyakugoba awo wentuuka bwenti ne bambuuza kiki olwo kati asikali yampa omukisa nenyingira ntuuka ku reception ne bambuuza kiki ne mbagamba naye embeera bweti yantuukako naye mbadde njagala kusinkana mukulu mbeeko kyemunyumiza mutomanyi oba ayinza okubaako n'amagezi gampaako muntu newatakuwa capital naye ayinza okuwaako idea yonna gyakola ki baŋŋamba wano ebyo program wezityo teziriiwo ate ne mukulu yennyini taliiwo ne mbabuuza subirako mawodi tetumanyi nembagamba you people temukola wano mbadde manyi nti wemuba mukola wano programs zawano zonna zikola ki bavaawo omu ku omu ngenda okuddamu okusensinga okuwulira nga tewali muntu yenna aliwo tuulawo eziri dakiika 2-3 ate olwedde enjogera gye basoose okwogeramu nga si nnungi bulungi nenvaawo nenkola ki neneeyongerayo nenziramu ne processing nga ngendeko ewa
waliwo n'omukyalo nateekateekera pulezidenti gwe bayita honorable Esther Mbayo nayo naddukirayoko eyo weyo we naddukirayo banzikiriza nenyingira we nayingira ne baŋŋamba ennaku zino anti ebya campaign bisembedde tekyali nnyo mukisa kulaba mukulu jjukira okwesawo transport wa bbeeyi sawa yatuuka nendaba nga kiganye neŋŋamba kati nezi offices tezikoze eki tezinyambye naye ngaoba oli awo tomanya oba ninyambye oba bubaka bwe naweerezanga oba wakomanga ku geeti ne babulinnyirako awo naye nga ensonga ffe abantu abaliko buli mutuyisibwa bubi bw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala okulaba tusoomozewa nnyo tuyisibwa bubi nnyo kale obereziwa omuntu ayinza okubuuza ebibuuzo oluusi oyinza okuba n'ekintu nga kyama ng'oyinza okuba ng'olina private ng'ekintu kiri kyama nnyo ng'oyagala kibuulira omuntu naye omuntu nakutulugunyiza nagamba oba tombuulidde tojja genda aye omala okomengeza n'omubuuda nagamba ate togenda nogamba naye nga naffe tuli nomo tubaako n'ensonga ezimu ezetwetaaga okutuusa katugambe nga nze omuntu nasomera ku ssomero ly'abamuzibe challenges nyingi zemmanyi eziyisibwa mu bantu bamuzibe zinatuuka n'okusoma n'enkoma mu kkubo tugenda kutandikirawo tukyagenda ddala maaso programu eyitibwa ebintu bizibu tukyali n'omuzibe Kiria Zayid yes tunyumyamuko embeera ya covid nga bwe yabayisa bangi bali eyo ono muzibe ojja kusanga omulema naye ngaakutendera osange tawulira te naye akugamba ebibyekugamba naye bambi baba n'ensonga zawe ng'abantu tugendagendako mukumulamu bwe tudda tugenda kutandikirawo ku challenges abadde ayogerako tuvaako embeera tempisiza bulungi nakatono